Ekisukira ddala kyanakuyo kubanga baganda baffe abakwatibwa kalangala nga tebalina musango basibiddwa mu ssaawa ezisukka 48 constitution obwedde bamenyedda amateeka kubanga batusiza obudde buno nga tebatera kubaleeta mu kkooti. Ekyokubiri twali tubize bakugaye nti by 9 abantu bafugera kuba balese era ffe twandibadde mumwa okulaba nga tubeerawo wano tweyimirira abantu baffe buli muntu yenna gwolaba wano alina ebbaluwa yerosi alina n'endagamuntu oligino okula nga tweyimirira baganda baffe naye twewuunya n'okutuusa obudde buno twebaba nga tebanna bakuleetebwa mu kkooti. N'olwekyo nkola nkya, nkola yakunyigiriza muntu wa wansi, nkola eraga obwa dictatorship buli mu ggwanga Uganda, nkola eraga nti amateeka tegakyagobererwa n'olwo tekyakola wano because obanga constitution yogera 48 hours kati nga tugenze kyenkana mu wiiki abaganda tebannayingirwa eyikola banayisiyawo naye amawulire getuwuliddeko lwaki abaana abamu batyo baleeta abaana abamu babakuba nnyo balina ebinuubule kati abamu batugamba tebasobola kutambula abamu bakukwatirira kati batyo baleetera abalala tumanyi embeera gye balimu kati batyo baleeta ndowooza nga bali mu situation ki bwetyo naye ffe tubagamba mubaleete nga bwe bali tujjagenda tubijjanjabire nga NUP tuyira collective effort ffe tuyigatta ne twekolamu omulimu tujjanjaba abantu baffe kuba mubamu abakuba tetukiinaako mutawaana ffe tujja bejjanjabira mubaleete mu kkooti abaana batibwe n'embeera eriwo si jangu bali awo ku poliisi eya CPS Masaka akaduukulu akalimenti okubeeramu abantu 3 balimu abantu 132 naye nga kalimenti kubeeramu 3 kati abaana bange beebaka mu mpalo omu ye yeebaka munagagenako bakamu eddakika 10 oyimirire era we ziggwako 10 waliwo n'abala wali bafunyemu n'owakade gwe tayimu eweddeko omulanga yeebakamu gwe zukuka tayimu eweddeko omulanga zukuka omwana ngenti abamu beebaka bati kagongo bw'ovaawo ogenda okufuka osanga space yeegasibwa eki tugamba embeera sinaawo kati bagamba social distancing awo wegiri mu kaduukulu tewaliyo social distancing netukuba nabamawulire polisi netugaa tuyingireyo ogenda sanga munyigo guti munyigo mulwadde bwereere tugamba embeera sinyangu eri awo abaana baffe tebali mu mbeera nnungi ebyokulya nabyo bizibu nnyo kubanga poliisi yabatwalira ku mmere akawunga kaayo naye abaana basaba nti gaye mutuleetedde akawunga mukalyeko abasikale bagajja kujja kugamba abaana batya baga nti kyemutuleetedde mamuganyo kirya tunakirya tutya era ffe twekolamu wano omulimu gwebaba ne mukama wange onalibu ne ttiimu ye neyemasaka kolanga tutwalayo kaki kamera abaana affe bafune kyebali naye ng'ate emmere eri teyandibadde ebisi nga poliisi eba egiriddeko ne poliisi ga ate tujja kujja nogaye lwaki ate bwetutwala eyaffe ne bagamba nti gizeeyo tugamba embeera si nnyangu kati ntuuseewawo ku makya nga ntutta akatogo afandira nga nti oleese katogo nti waliwo akange kugamba embeera nga olina okutwala bwabali naye n'omuteerako kugamba embeera mbi etubagamba nti tubalwanirira okulaba nga tutereeza eggwanga bwebanga bwetwala akatogo nga nange sebwesegirinya embeera si nnungi kitegeeza kitulwanirira nawe oba okiraba kati abaana bandibadde babatadde dda kubanga balwanirira poliisi ebeere bulungi tebeerwanirira abula balwanirira enkyukakyuka y'eggwanga Uganda.